Yes, for additive jimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyige ku kade batumuddeko abali ekata Saudi Arabia basinza mu ggwanga erya Oman mbebaza ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugifooyo nga jukira ebise mabega nzinga mbagamba nti Pastor Bugingo yafuna ba pleader oba bannamateeka ku sanitiri Bugingo buli omu yafuna bannamateeka bali muteekateeka za kubanga Pastor Bugingo bamukiriza okuba nti no asobola okubeerako n'abaana akataimu akatonotono netiri Bugingo n'abeerako n'abaana. Pastor Bugingo yavudde n'agamba nti munnange tajja kukkiriza jjoogo teri Bugingo nti no byataddeho okuba nti no tamuganya kubanga alaba ku baana be. Pastor Bugingo agamba nti agenda kuteekawo embeera era abamateeka agenda kubafuna abawera afu okulaba nga afuna time ku baana be kubanga emyaka kati gyekulunguludde abaana be yakoma dda okubanga abalaba kubanga teri Bugingo yakola ki nti yamuteekako olukomera oba yamuteekako akugamba kyoyinza okugamba nti oba stopper gyoyinza kuyita stopper nti okuba nti talina ngeri gyayinza kwaki kyalina ngeri gyayinza kubanga akisesinga ku baana be. Onagamba nti agenda kuwafuna bannamateeka abanamuyambako okubanga agusa ensonga yeeno mu kooti esobole okubanga ewulizibwa kubanga bannamateeka be baali bamugambye nti oba oliawo afune bannamateeka abakwasaganya ku nsonga za family. Omanyi yo bannamateeka abategeera ensonga za family era nga baali bamugambye nti afune bannamateeka abo bafune engeri gye basembezaamu teri Bugingo ebintu babimalire ebbali si bitwala mu kooti ebintu babiteeseeko buteesa balabe engeri gye bayinza kwaki engeri gye bayinza okubanga bakwasaganya ensonga eno. Pastor Bugingo agamba nti agezaako kubanga ateesa ne teri Bugingo ne teri Bugingo nti yagaana okuba nti no amuwuliriza yagaana okuba nti no amuwa focus emala ku nsonga eno kubanga azinga ayogera naye enfunda eziwera kubanga jjukira mu mateeka kooti ebikkiriza omusajja okulaba ku baana be bw'aba ayagadde. Yes, mu kooti kikkirizibwa mu mateeka era kooti nti waba batuteyo ensonga eno kooti era esobola okukikwasaganya mu ngeri ey'enjawulo wabula obuzibu obuyinza okugira omuzadde omu nga takkiriza naye ate kooti waliwo wekkirizibwa okubanga ekola ki eragira ensonga eno nga by force okukikwa mu kukiragira nti by force okugamba omuntu yenna abakoze ki abataddewo embeera n'okwagala okulemesa kooti yadde mbogamba teri Bugingo nti munange olina okukola ki olina okukkiriza omusajja okulaba ku baana be ekyo kikkirizibwa akikirizibwa. Pastor Bugingo ekyo yali agezaako kubanga akola naye abasinga bannamateeka bamugamba nti oba oliawo kiyinza obutakubeera kirungi nnyo okumukako obukasi okulaba abaana kubanga Pastor Bugingo yali agalagenda mu kooti oba oliawo eteekewo ensonga eyo ey'okuba nti no teri Bugingo ekintu ekyo akigondera by force ne bannamateeka bakigaana bamugamba nti afuna bannamateeka ensonga ezo muzimalire ebweru wa kooti muteeseganye nti oba oliawo weeks 2 buli omu weeks bbiri jjukira omwezi gubaamu weeks 4. Nze ngamba gamba ensonga zino eza teri Bugingo ne Pastor Bugingo zirudde kubanga Pastor Bugingo aludde nga azigobako okwagala okubeerako n'abaana be time ne teri Bugingo naye abeereko nabo time mwezi weeks zibaamu 4 nga Pastor Bugingo yagamba nti oba oliawo abeereko n'abaana weeks 2 ne teri Bugingo abeereko n'omwana weeks 2 kubanga essaawa zino balina omwana ogwo omu yekka bali bakazi bakulu nze okuteeka ennyo focus bano bonna bakazi bakulu mpaso kale n'ono omuwala ono atannazaala oba asoma biki alina byasoma bya tekinologiya kale akyali muntu naye era sigoyinza okugamba nti akyali muto mukazi mukulu kubanga information yatambulanga eraga nti agenda kuba afumbirwa essaawa naye afuna n'omusajja oyo takyali mwana oyo mukyala mukulu newankubadde kale oluusi abamu bagamba nti abaana tebakula mu maaso g'abazadde naye nze ndaba mukulu ono omuto Pastor Bugingo gwasinga okwagala ono Mutabani ono gwasinga okwetaaga ennyo era agenda mbamateeka n'abagamba nti oba oliawo teri Bugingo afuna engeri gyakwasaganyamu ensonga ejjukira mbagambye nti kooti yaddemu okuba nti no egamba teri Bugingo force by force okukkiriza Pastor Bugingo okulaba omwana kubanga omwana ogwe musaayi gugwe kati simanye bagenda kukikwasaganya batya kubanga Pastor Bugingo agamba nti agenda kubaako kyakola ku nsonga n'agamba atagenda kukkiriza nti no jjoogo lya teri Bugingo batumuddeko abali ekkata ne Saudi Arabia bigenda kuggwirawo teri Bugingo munanga akyataddewo embeera mbeera bulungi mweraba mbaga